إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mutendo kunama lunjena majifuga Allah azza wa jalla tumtendeza ntumusuta nago tumwanjagira sokusasane minebe kumbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama oyogu yatutumilanga kya kusasira ebitonde byonna. Tumwanjagira okusasira okone emirembe bibunire ddala abantu b'ennyumba ye ne basahaba be bonna nabo bonna abamugoberera okutuusiza ddala ku lunaku lw'ensonga. Batu Allah bulungi abakkiriza tugenda maaso n'omusomo gwaffe ogwa la ilaha illa Allah, maanaha wa shurutuha wa nawaqiduha wa fadailuha. Musomo gwa la ilaha illa Allah, ekigambo kya la ilaha illa Allah, maanaha amakulu gaakyo, wa shurutuha obukwakulizo bwakyo, wa nawaqiduha biki ebikyonoona, wa fadailuha n'obukulu bw'ekigambo kino. Ekigambo kya la ilaha illa Allah nga mu kiseera kino tutambulira ku bukwakulizo. Shurutu la ilaha illa Allah, obukwakulizo bwa la ilaha illa Allah, nga tutambulira ku bukwakulizo bwa la ilaha illa Allah. Lwaki tusoma obukwakulizo buno? Lwaki tusoma obukwakulizo buno? Lwa nsonga nti obukwakulizo buno bwe buyimirizaawo ekigambo kino oteekwa buteekwa okubanga obukwakulizo buno butuukiriza okusobola okuba nti ekigambo kino, ekigambo kya la ilaha illa Allah, kibeera kinywevu. Wahab ibn Munabbih yagamba bwe baamubuuza, kuba baamubuuza nti alaysa la ilaha illa Allah miftahul janna, owaaye ekigambo kya la ilaha illa Allah si kyekisumuluzo ky'ejjana? Qala bala, yaddamu n'abagamba nti kituufu, walakin ma min miftahin illa walahu asnanun. Yabaddamu n'abagamba nti kituufu, naye buli kisumuluzo kyonna kibeera n'amannyo gaakyo. fa in ji'ta bimiftahin lahu asnanun futiha laka wa illa lam yuftah. Bw'ojja n'ekisumuluzo kyonna ng'ekisumuluzo ekyo weetaaga okukigguza wonna w'oyagala okuggula, ekisumuluzo ekyo bwe kibeera n'amannyo, amannyo ag'ekkufulu eyo gy'oyagala okuggulawo, futiha laka, then ekisumuluzo kino kikuyamba n'oggulawo oyagala okuggula. Wa illa lam yuftah, bwe kiba nga tekirina mannyo ne bw'oba oyagala otya tekisobola kuggulawo, ne bw'oba oyagala otya tekisobola kuggulawo. N'olwekyo tusoma obukwakulizo buno tubutegeere, tusobole okunyweza ekigambo kya la ilaha illa Allah mu bifuba byaffe, mu ntambula zaffe, mu mbeera zaffe zonna, nga tutambulira ku kigambo kya la ilaha illa Allah. Mu mbeera zonna ze tutambuliramu tuteekwa okuba nga tutambulira ku la ilaha illa Allah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ku mulundi guno biidhinillah tugenda kutunuulira asharutu as-sabi'u, akakwakulizo ak'omusanvu, nako ke kaluwa almahabbatu. Almahabbatu, okwagala. Twagala ki? Almahabbatu li hadhihi alkalmati alazima almubaraka.
twagala ekigambo kino okwagala ekigambo kino al-azima ekigambo ekinene al-mubaraka eky'omukisa walimaktadathu wadallat alayhi n'okuba nti twagala ebyo byonna ebiyimirizaawo ekigambo kino n'ebyo byonna ekigambo kino bye kitulagira kigambo ki ekigambo kya la ilaha illallah walmahabbatu li ahliha al-amilina biha n'okwagala bannannyini kigambo kino amakulu abakkiriza abasiraamu abakkiriza okubaagala abo abakolera ku kigambo kino ekya la ilaha illallah almultazimina lishurutiha abo abeekwata ne beenywereza ddala ku bukwakkulizo bwa la ilaha illallah maa bughdhi ma naqadha dhalika wajanabahu maa bughdhi ma naqadha dhalika wajanabahu tokoma kukwagala bwagazi kigambo kino n'ebyo byonna ebikyetoolodde ne bannannyini kigambo kino bannannyini kukikolerako abakyekwatako ne beekwata ku bukwakkulizo tokoma kukwagala bwagazi abo wabula n'okubanga onyiigira n'okyawa ebyo byonna ebyonoona ekigambo kino n'okubanga obyesambira ddala n'okubeera nga obyesambira ddala bw'atyo Sheikh al-Aslani hafidhahullah ng'ojjukira nti tusoma mu kitabo kya la ilaha illallah maanaha shurutuha nawaqiduha fadluha ekya mukadde waffe fadilatu Sheikh Abi Abdillah Muhammad ibn Sa'id Raslani hafidhahullah bw'atyo bwe yatandika kati Sheikh agamba qala Sheikh rahimahullah agamba nti Sheikh yagamba Sheikh Ibn Baz rahimahullah yagamba nti almahabbatu alimunafiyatu lilbughdhi okwagala kuno kwe kusangulawo obukyayi hadha sharutun adhimun akakwakulizo ak'okwagala sharutun adhimun min shuruti la ilaha illallah kakwakulizo kamaanyi kakwakulizo kanene mu bukwakulizo bwa la ilaha illallah wa huwa an yakuna qailuha muhibban lillah akakwakulizo kano kwe kuba nti noono nannyini kwogera kigambo kino ekya la ilaha illallah muhibban lillah omuntu ono ayagala Allahu azza wa jalla walirasulihi n'omubaka we Muhammadin sallallahu alayhi wasallam walidiini lislaami n'okwagala eddiini y'eno busiraamu walilmuslimiina n'okwagala abayisiraamu mu'tamiran bi awamiri llahi ta'ala wa an yubghidha man khalafa la ilaha illa Allah olabye omuntu olina okwagala ekigambo kino n'okwagala nnyini kyo yani ye Allahu azza wa jalla n'okwagala oyo gwe yatuma najja n'ekigambo kino yani ye mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walidiini liislaami n'eddiini eyo eyimiriddeko ekigambo kino eddiini busiraamu walilmuslimiina n'okwagala abasiraamu tokomaawo wokka wa an yubghidha man khalafa la ilaha illa Allah n'okunyiigira ennyo n'okukyawa abo abaawukana ku kigambo kino ekya la ilaha illa Allah min ahli shiriki wannifaaqi mwabo bannannyini kugatta ku Allahu azza wa jalla n'ekintu ekirala abashiriku wannifaaqi n'abannanfuusi Sheikh agamba nti falmuhibbu la ilaha illa Allah oyo nannyini kwagala kigambo kino ekya la ilaha illa Allah yakunu bimahabbatihi laha qad faaqa mahabbata ahli al-kufri Sheikh agamba nti falmuhibbu la ilaha illa Allah okwagala ekigambo kino ekya la ilaha illa Allah yakunu bimahabbatihi laha qad faaqa
mahabbata ahli al-kufri okwagala ekigambo kino kitegeeza nti mu kukyagala obeera oyawukanira ddala ku kwagala bannannyini bukafiiri min alladhina qala Allahu fihim abo Allahu azza wa jalla beyayogerako mu Qur'ani. Genda otunule mu surati al-Baqara aya 165 wa minan nasi man yattakhidhu min duni llahi andada, ne mu bantu nno waliwo abeeterawo bakatonda abalala abatali katonda ono omu, beeterawo katonda omulala atali Allahu azza wa jalla. yuhibbunahum kahubbillah, nga bakatonda abo abekiwaani, bakatonda abo bebasinza nga babagatta ku Allahu azza wa jalla. yuhibbunahum kahubbillah, nga babaagalanga bwe baagala Allah azza wa jalla, nga babaagalanga bwe baagala Allahu azza wa jalla. Bibo Allahu azza wa jalla bayogerako sheeke bagamba nti oyina okwawukanira ddala kwabo Allahu azza wa jalla bayogerako nti beeterawo bakatonda abalala ne babanga babaagala enjagala gye babaagalamu nga babaagala nga bwe bandibadde baagala Allahu azza wa jalla oba nga bwe baagala Allahu azza wa jalla. Abantu bano bwe baba basinza bateekawo bakatonda abalala be basinza ne babaagala nnyo mu ngeri y'emu gye baagalamu Allah. Gwe tolaba omusiraamu ayambala ekkanzu n'ateekako ekkooti oba ejjubba n'ateekako enkofiira ye bulungi nnyo ey'ejjuuni n'omulabira ddala nti anyumye, naye omuntu ono sinakindi nga namuwalimu seeka mulamba ng'alina essabo mu nnyumba ye. Omanyi kati baakyusaamu, abawalimu balagulira mu mayumba gaabwe, amasabo gaabwe tegakyali eri mu nsiisira. Ago gaabali abatali bamunyungufu. Bano abamunyungufu bo amasabo gaabwe gali mu ddiiro, abeera n'eddiiro lyawo nga liri special mwasawulira abantu be. Nze waliwo omusiraamu emabegako yampeereza ka vidiyo ako nga seeka ayambadde bulungi nnyo n'enkofiira ey'ejjuuni ng'ayina akasenga ak'enjawulo mu nnyumba ye, ng'eyo gy'atwala abantu okubasabira, okubajjanjaba, nga tewali njawulo. N'agenze mu ssabo. Lwaki? Anti ng'ajjako ettaala ateekako obutaala obumyufu, obutaala obwa bbulu, kwegamba n'obeera mu kutya. Ekikulagira ddala nti ono talina kyakozesa kirala okugyako majinni. N'olwekyo omuntu ono yeerimbise mu busiraamu, era bw'afuluma mu kasenga awo ateekawo wali omusaalo n'atandika okwaziina Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illa Allah. Olabye akilaiminga okuba nti ayagala Allahu azza wa jalla. Era y'ensonga lwaki omuwulidde ng'akoowoola agenda kuyimirizaawo esswala, kuba mpagi era akimanyi nti mpagi, naye tekimumalira, alina okubeerawo nawali ebirala. Kati Allahu azza wa jalla kyagamba wa minan nas, ne mu bantu man yattakhidhu min duni llahi andada, beeterawo ebintu ebirala bye basinza, ebintu ebyo ebirala bye bateekawo. yuhibbunahum kahubbillah, babyagalanga bwe baagala Allahu azza wa jalla. Sheekh agamba nti wa amma alladhina amanu faqala fihim, wabula n'abo abakkiriza Allahu azza wa jalla mu aya y'emu eyo yaboogerako mu ngeri ey'enjawulo. Atya walladhina amanu ashaddu hubban lillah, walladhina amanu ashaddu hubban lillah. So nga ate bano abakkiriza bo baayitirira mu kwagala Allahu azza wa jalla, baayitirira mu kwagala Allahu azza wa jalla. Sheekh aboogerako abantu abo n'agamba nti haulai hum ahlul imaani, abo nno be bannannyini bukkiriza. Hum ashaddu hubban limaana la ilaha illa Allah, bagenda wala nnyo mu kwagala amakulu g'ekigambo kino ekya la ilaha illa Allah. Wallahu ta'ala
bayitirira okwagala Allahu azza wa jalla nannyini kutuwa kigambo kino walirasulihi n'omubaka ono Muhammad sallallahu alaihi wasallama eyajja n'ekigambo kino. Jjukira abakuraishi yabagambanga qulu la ilaha illa Allah tuflihu, mugambe nti la ilaha illa Allah mubenga mulokose. Walilmu'minina baagala nnyo abakkiriza wahum muwahhiduna lillahi ta'ala, beebo nno abaawula Allahu azza wa jalla mu bwomu bwe, beebo abaawula Allahu azza wa jalla mu bwomu bwe. Kati Allahu azza wa jalla mu aya eno ekitundu ekisembayo ekimalako aya eno ayogera ku bantu bano abeeterawo ebirala bisaidi Allahu azza wa jalla, ne bamugattako ebirala. Eno bamusinza ate bamugattako, bamusinza ate bamugattako. Allahu azza wa jalla agamba nti walau yala alladhina zalamu idh yalawna al'adhaba. Owulira? Walau yala alladhina zalamu, singa abantu bano abeeryazaamanya emyoyo gyabwe, singa abantu bano abeeryazaamanya emyoyo gyabwe baali bamanyi idh yarawna al'adhaba anna alquwwata linna, mu kaseera ako bwe balikiraba ne bakizuula nga batandise okulaba ebibonerezo bibalindiridde biri awo rede birinzebo, ne bakiraba nti anna alquwwata lillahi jami'an, era ne bakiraba ne bakikakasiza ddala nti mazima ddala Allahu azza wa jalla ye nannyini maanyi gonna era ye nannyini buyinza ku buli nsonga. Wa anna Allaha shadidul adhab, era ne bakikakasiza ddala nti mazima ddala Allahu azza wa jalla mukambwe nnyo mu kubonereza, mukambwe nnyo mu kubonereza. Abantu bano bandibadde tebakola ebyo bakola, amakulu ku kugatta ku Allahu azza wa jalla n'ekintu ekirala bandibadde tebakikola. Kati sheeka atuzaayo ku bantu bali abakkiriza Allahu azza wa jalla bayogeddeko nti walladhina amanu ashaddu hubban lillah, abakkiriza nno, abakkiriza Allahu azza wa jalla mukakafu bw'okumukkiriza bo bayitirivu, baasukka mu kwagala Allahu azza wa jalla. Kati sheeka agamba nti wa haulai ahabbu Allah ta'ala, abo be bantu abaagala Allahu azza wa jalla, wa ahabbu diina Allahi ta'ala, baagala eddiini ya Allahu azza wa jalla, wa ahabbu hadhihi alkalimata al'azima, baagala ekigambo kino ekinene eky'amaanyi ekizito, allati tunjihim minan naari, ekigambo kino eky'okutaasa abantu okubajja mu muliro, eky'okutaasa abantu kibawonya omuliro. Wa yuktabu lahum biha alkhuludu fil janna, abantu bano bawandiikibwako okuba nti bagenda kuwangaalira mu jjana emirembe n'emirembe lwa kigambo kino la ilaha illallah. Idh amalu biha, ekigambo kino bwe babanga bakikoleddeko kuno ku duniya, wa akhlasu fiha, ne balongoosa nga batuukiriza buli kimu, ne balongoosa nga batuukiriza buli kimu ekyetoolodde ekigambo kino. Wa hadhihi almahabba la budda an takuna munafiyatan lilbughdhi walkufri, okwagala kuno kwoyagala ekigambo kino la budda mu buli ngeri yonna an takuna munafiyatan lilbughdhi walkufri, mu buli ngeri yonna okwagala kuno kwoyagalamu ekigambo kino kujjirawo ddala obukyayi n'obusungu, walkufri n'obukafiiri, n'obanga gwe oyawula Allahu azza wa jalla mukakafu bw'okumwawula, oyagala ekigambo kino kuba omanyi amakulu gaakyo, omanyi omugaso gwakyo, omanyi obulungi obukirimu. Ekigambo kino omanyi omugaso gwakyo, omanyi amakulu gaakyo, omanyi obulungi obukirimu. Jjukira twatandikirawa? Twatandikira ku maanaaha, okutegeerera ddala amakulu g'ekigambo kino, not just mujarradi kukyogera, nedda, wabula okukyogera nga okikakasiza ddala,
okukyogera nga okikakasiza ddala. Lwaki tugamba nti oteekwa buteekwa okubanga ekigambo kino okimanya amakulu gaakyo? Lwaki tugamba bwe tutyo? Lwasonga nti ekigambo kino bw'omala gakyogera nga tomanyi makulu gaakyo era nga tokikolerako, tekirina kye kiyinza kukuyamba. Hasanul Basri, omu ku bakugu betuyigako eddiini eno, baamugamba nti inna nnasan, mazima ddala abantu, yaquluuna man qaala la ilaha illa Allah dakhala aljanna, nti munnange nno abantu bagamba nti oyo yenna agamba nti la ilaha illa Allah ayingira ejjana. Yaddamu ki? Yaddamu n'abagamba man qaala la ilaha illa Allah, oyo yenna agamba nti la ilaha illa Allah, ekigambo ekyo n'akyogera, fa adda haqqaha wa faradaha dakhala aljanna. Oyo yenna ayogera ekigambo kino ekya la ilaha illa Allah n'atuukiriza ebivunaanwa byakyo n'ebyo byonna bye kikulagira okuteeka mu nkola, n'ebyo byonna bye kikulagira okwewala n'obituukiriza, dakhala aljanna, omuntu oyo ayingira ejjana. N'olwekyo si kwogera mu bwogezi, si kwogera mu bwogezi n'olowooza nti biwedde. Gwe tolaba nti agamba la ilaha illa Allah, muleme kaafuwaza bantu. Si kaafuwaza bantu. Tosobola kugamba nti la ilaha illa Allah ate ng'olina essabo, ng'okuba ekitabo. Subhanallah, tekisoboka busobozi. Okyagenda okulambula entaana z'abajjajja, empewo z'abajjajja zikufuuweko, obasaba emikisa, olina olugendo lw'ogendamu, olina okumala okwekoonako eka, empewo z'abajjajja zikufuuweko, obasaba emikisa bakulembere mu lugendo lwo. Sheikh Umaru yatunyumiza omusajja eyakola hijja 25. Subhanallah, hijja 25 naye ng'alina ebibbo mu nnyumba. Hijja 25 naye ng'alina ebibbo mu nnyumba. Bimanyika ddi? Bimanyika afudde. Abaana batandise okusika omugwa, bayise seekajje, bafulumye ebintu bino. Allahu akbar. Juzi nabadde ndabaka video kwe bampeereza ku WhatsApp. Esaidi z'ebusega ndowooza yabadde saidi y'ebusege. Ababbi abagenda okubba ebintu. Simanya fakitole yaki. Ng'ate bakoze olukwe ne poliisi. Mu babbi mulimu n'abapoliisi. Kati mu bana abazze oluvannyuma mwabaddemu abantu babiri be baakuttaawo, omu simanya mbu wajjaati, omulala mutunzi, subhanallah, omulala mutunzi wa mwenge ebusega. Mutunzi wa mwenge ebusega. Munnamawulire bw'atyo bwe yamudescribe nze, mutunzi wa mwenge ebusega, naye ng'erinnya yaani ye Mubaraka. Kati kyasinze okunzija enviiri ku mutwe, omusajja ono bamukutte asuze mu kaduukulu. Poliisi yabadde olede emwagala, baamugwiriddeko awo ne bamusuza mu kaduukulu. Kati ku makya bakeera okgenda ewuwe baazeeyo, subhanallah, baasanzeyo ebyawongo. Mbwe ebyawongo ebyo bye bimuyambako mukuumira emmaali n'okugireeta. Naye mbu ye Mubaraka musiraamu, mutunzi wa mwenge. Tunuulira ebitendo byombi ebyo. Kale n'ekyomwenge kyandibadde kalekaleko, naye ebyawongo, omwenge kyandibadde kalekaleko, naye ebyawongo. Kati butya ng'afiiridde awo era ng'ali hape nnyo, babiyiyeyiye awo, abikwata bulungi nnyo abizaayo mu lubugo lwabyo. Oyo naye abeera musiraamu? Mbuuza mmwe abagamba mbu mukaafuwaza abantu. Oyo abeera musiraamu ddala ddala. Subhanallah. Sheikh kyagamba wa hadhihi almahabba la budda an takuna munafiyatan lilbughdhi walkufri. Olina okukyayira ddala ddala n'okunyiigira ebyo byonna ebyawukana ku la ilaha illa Allah, ebikusika okutwala mu bukaafiiri. Fal insanu yambagi an yuhibba Allah,
omuntu kikkakatako okuba nti oyagala Allahu azza wa jalla omulezi wo ye yakutonda yakulabirira yakuwa empewo gy'ossa yakuwa riziki yakusobozesa buli kimu n'olwekyo oteekwa obuteekwa okumwagala wa yuhibba man yuhibbu Allaha ta'ala n'okwagala abo abaagala Allahu azza wa jalla wa an yubghidha shiriku wa ahla shirik n'okunyiigira n'otamirwa ddala shiriki n'okumukyawa n'abo bannannyini kukola shiriki oteekwa buteekwa okubakyawa wa yubghidhu man yubghidhu Allaha ta'ala Allahu azza wa jalla baayagala oyina okubaagala baakyawa oyina okubakyawa oyagala toyagala oyina okukyawa Allahu azza wa jalla baakyawa era oyina okukyawa abo abakyawa Allahu azza wa jalla buli lwolaba oyo akyawa Allah atamwagala naawe oyina kumukyawa ate era bwe bakugamba nti oyo omuntu oyo abantu ab'ekika gundi abantu abakola bino Allahu azza wa jalla tabaagala yabakyawa naawe oyina kubakyawa wa hadhihi min sifati al-imani ebyo nno by'ebitendo by'obukkiriza fa'an abi umama aleeta wano hadisi ekakasa ekyo kyayogedde fa'an abi umama radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alayhi wasallama annahu qala umbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama yagamba man ahabba lillah oyo ayagala ng'ayagala kulwa Allah azza wa jalla wa abghadha lillah era n'anyiiga era n'akyawa ng'anyiiga kulwa Allahu azza wa jalla wa a'ta lillah era nga bw'abaagaba lillah takuwa kintu okujjaku ng'akikuwa lillah talina kyakunoonyamu akunoonyamu Allahu azza wa jalla kumusiima wa mana'a lillah ne bw'abamma akumma lillah subhanallah Nabbi sallallahu alayhi wasallam agamba nti oyo yenna alina ebitende ebyo faqad istakmala al-imana abeera amaze okujjuza obukkiriza bwe hadisi eri mu sunani abi Daawuda namba 1368 wal hadithu sahihu sahahahu ash-shaykh al-Albani rahimahullah fi silsila sahiha Sheikh Albani hadisi eno yagikakasa nti hadisi ntuufu erine mu kitabo ky'ekitiibwa silsila sahiha ku namba 308 n'olwekyo badde Allah balungi abakkiriza okwagala kuno kwe twagalamu tulina okwagala Allahu azza wa jalla ne twagala omubaka we ne twagala ekigambo kya la ilaha illa Allah ekyo omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama kye yajja nakyo ekyo omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama kye yajja nakyo ne twagala bannannyini kwagala kigambo kino bannannyini kukikolerako banna imaani banna tawhidi abawula Allahu azza wa jalla mu bwomu bwe ate tulagirwa okukyawa abo bonna abakyawa ekigambo kino abo bonna abakyawa Allahu azza wa jalla abo bonna abaawukana ku mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ne bamukyawa subhanallah Sheikh agamba nti fa akhbarana Allahu azza wa jalla anna ibadahu almu'minina ashaddu hubban lahu mweyo aya Allahu azza wa jalla atutegeeza atuweggulire nti mazima ddala abaddu be abakkiriza ashaddu hubban lahu wadhalika liannahum lam yushriku ma'ahu fi mahabbatihi ahadan abantu bano abakkiriza bayogerako mu aya eyo eya surati al-Baqara aya 165 abantu bano bayogerako tebamugattako kintu kirala kyonna mu kumwagala kwe bamwagalamu tebamugattako kintu kirala kyonna kama fa'ala mudda'u mahabbatihi min al-mushrikina alladhina ittakhadhu min dunihi andadan yuhibbunahum kahubbihi abantu bano mu kumwagala kwe kubamwagala Allahu azza wa jalla tebamugattako okwagala kuno tebakugattikako kintu kirala kyonna nga bw'olaba
abagamba nti baagala Allahu azza wa jalla mwaba abamugattako al-mushrikina abashiriku alladhina ittakhadhu min dunihi abeeterawo andadan abeeterawo bakatonda abalala mu kifo kya Allahu azza wa jalla yuhibbunahum nga bakatonda bano bebeetereddewo babaagala kahubbihi nga bwe bamwagala Allahu azza wa jalla. Subhanallah. Olabi badu ba Allah balungi abakkiriza. Allahu azza wa jalla yagamba ya ayyuhalladhina amanu abayemwe abakkiriza man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Subhanallah. Abange mwe abakkiriza akola bakkiriza oyo yenna mumwe anakyuka oyo yenna mumwe akyuka okuva ku ddiini ye amakulu n'ava ku ddiini ye n'obusiraamu n'ajawukanako fasawfa ya'ti Allahu biqaumin bwe muneesuulirayo gwa nagamba ne muva ku ddiini eno Allahu azza wa jalla ajja kuleetawo ekibiina ky'abantu abalala mu kifo kyammwe mwe bwe mukyuka ne muva ku ddiini oba gwe bw'okyuka n'ova ku ddiini nga Allahu azza wa jalla akujjawo ng'aleetawo abantu abalala yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Abantu bano bajja okuleeta nga Allahu azza wa jalla abaagala nga nabo bamwagala. Ajja kuleetawo abantu abalala nga abaagala era nga nabo bamwagala. Adillatin ala almu'minina. Abantu bano subhanallah babeera bakkakkamu bakisa nnyo bagonvu nnyo eri abakkiriza. Aizzatin ala alkafirina. Wabula ate bwe batuuka ku bakafiiri abatakkiriza subhanallah babatwala nti bawansi nnyo babakakkanyiza ddala bakambwe nnyo eri abo abawakanya amateeka ga Allahu azza wa jalla ne bakaafuwala. Yujahiduuna fi sabilillah. Balwana mu kkubo lya Allahu azza wa jalla okuyimirizaawo ekigambo kya la ilaha illa Allah. Wala yakhafuna lawmata laim. Tebatya kunenya kwa munenyi yenna. Tebatya kunenya kwa munenyi yenna ebbanga lye bamala nga bali ku mazima era bayimirizaawo ekyo Allahu azza wa jalla kyayagala. Tebatya kunenya kwa munenyi yenna ebbanga lye bamala nga bali ku ekyo Allahu azza wa jalla kyayagala. Dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Subhanallah. Obunno bwe bulungi obuva eri Allahu azza wa jalla yu'tihi man yasha abuwoyo gw'aba yagadde. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atuteeke mu abo baawo obulungi obwo abo baayagala nga nabo bamwagala abo abatatya kunenya kwa munenyi yenna. Wallahu wasi'un alim. Mazima Allahu azza wa jalla mugazi era mumanyi ku buli kimu. Mugazi era mumanyi ku buli kimu. Suratul Ma'idah aya 5. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Sheikh agamba Sheikh Raslani hafidhahullah wa alamatu hubbil abdi rabbahu. Akabonero akalaga omuddu okwagala omulezi we taqdimu mahabbihi wa in khalafati hawahu. Ye muddu ono okuba nti akulembeza kwagala Allahu azza wa jalla mu buli kimu waddenga okwagala kuno kwawukana n'ekyo omwoyo gwe oba omutima gwe kye gwagala naye n'aguwaliriza ne gubanga gutereera mu layini n'ekyo ekyokwagala Allahu azza wa jalla n'aguwaliriza okuleka kiri kye gubadde gwagala. Wabugidhu ma yubugidhu rabbuhu wa in maala ilayhi hawahu. N'okukyayira ddala ma yubugidhu rabbahu abo abakyawa Allahu azza wa jalla
abo abakyawa omulezi we Allahu azza wa jalla n'abakyayira ddala. Omuddu ono ayagala ebyo Allahu azza wa jalla byayagala, ne yeweerayo ddala okwagala ebyo Allahu azza wa jalla byayagala. Wabughdhu ma yubghidhu rabbuhu, n'okukyawa n'okutamirwa ddala ebyo Allahu azza wa jalla byakyawa omulezi we. Wa in maala ilayhi hawaahu, kabibenga bino Allahu azza wa jalla byakyawa omuddu ono byalina okukyawa nga omutima gwe bye gubadde gwagala. Wa muwalaatu man waala Allaha wa rasulahu, n'okuba nti omuntu ono ayagala abo Allahu azza wa jalla n'omubaka we be baagala. Ayagala abo Allahu azza wa jalla n'omubaka we be baagala. Wa muadaatu man aadaahu, n'okubeerera ddala omulabe, n'okubanga abeerera ddala omulabe eri abo abalina obulabe eri Allahu azza wa jalla. Omuddu ono ayagala abo Allahu azza wa jalla baayagala, era abaagala Allahu azza wa jalla n'omubaka we naye abaagala. Ate n'ateerawo ddala obulabe obw'amaanyi ennyo eri abo abateekawo obulabe eri Allahu azza wa jalla n'omubaka we. Wattibaa'u rasulihi sallallahu alaihi wasallama, omuddu ono n'aba ng'agoberera omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Waktifaa'u atharihi, seekyo kyokka n'aba nga agoberera ebyo byonna ebijjibwa ku mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, ebyokulabirako abijja ku mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Wa qabulu hudaahu, n'okubanga omuddu ono akkiriza obuluŋŋamu obw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama bwe yajja nabwo. Wa kullu hadhihi al-alamati shurutun fil mahabba la yutasawwaru wujud al-mahabbati ma'a adam sharutin minha. Agamba nti obubonero obwo bwonna bukwakkulizo obulagwa okubeerawo kw'okwagala kuno. Obwo bwonna bubonero obutulaga okubeerawo kw'obukwakkulizo bw'okwagala. La yutasawwaru wujudul mahabba ma'a adami sharutin minha, okwagala kuno tekusobola kubeerawo n'akamu n'akeddagala okujjako nga obukwakkulizo buno butuukiriziddwa. Obukwakkulizo bw'okwagala, obukwakkulizo bw'okwagala bulina okutuukirira okwagala kuno okusobola okubeerawo. Tosobola kuclaiminga nti oyagala Allahu azza wa jalla ng'ate okola kyennyume ky'ebyo byakulagira. Tosobola kugamba nti oyagala omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ng'ate oli mu sunna ze z'ojeeja. Tosobola kugamba nti nno oyagala ekigambo kya la ilaha illallah ng'ate osooka ne weekoonako mu bajjajja. Bw'ofuna ebizibu olina okugendako mu ssabo bakutunulemu, naye ate ng'ogamba nti oyagala ekigambo kya la ilaha illallah. Obubeera bwewunzifu bw'amagezi, kyokola oba tokitegeera. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba, ara'ayta man ittakhadha ilahahu hawaahu afa anta takunu alayhi wakila. Ara'ayta man ittakhadha ilahahu hawaahu afa anta takunu alayhi wakila. Olaba oyo afudde obwagazi bwe okugoberera okwagala kw'omwoyo gwe akufudde Katonda. Afa anta takunu alayhi wakila. Allah subhanahu wa ta'ala kyagamba, omuntu wano okwagala kw'omwoyo gwe akufudde Katonda kwasinza. Omwoyo gwe kyegumugamba kyagoberera, tafaayo. Oba kimusuula mu bunnya tafaayo. Omwoyo gwe kyegwagala kyagoberera. Kati Allahu azza wa jalla kyava abuuza nti afa anta takunu alayhi wakila. Why? Kati gwosobola okubeera omukuumi w'omuntu ono? Osobola okubeera omukuumi w'omuntu ono, amumalira ensonga ze, amutaasa, amuwolereza,
Tekisoboka busobosi. The answer is no. Tekisoboka busobosi. Surah Furqan aya na 3. Tekisoboka busobosi. Era n'agamba ku nsonga yemu nti afaraaita, ono Allahu azza wa jalla yagamba, afaraaita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawa faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Subhanallah. Allahu azza wa jalla agamba afaraaita man ittakhadha ilahu hawahu, olabo yafulu okwagala kw'omwoyo gwe akufudde katonda we gwasinza, wa adallahu Allahu ala ilmin, ne Allah in return n'amubuza okumanya, n'atamugabirira kumanya kkubo ttuufu ly'alina kugoberera amakulu, n'atamuwa busiraamu butuufu. Subhanallah. Alhamdulillahi alladhi hadana lihadha wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Kiyengera ky'amaanyi okuba nti Allahu azza wa jalla yatulungamya ku Isiraamu. Tetwali bakulungama, wabula twalungama lwa kusiima kwe. Olabye bwagambye wa adallahu Allahu ala ilmin, n'amubuza n'atamulaga kkubo ttuufu, wa khatama ala sam'ihi, amatuuge n'agaziba nga tegakyawulira bigambo. Awulira bw'oyogera awulira, naye ebigambo bino ebituufu olina bw'abyogera tabiwulira. Wa kalbihi, n'omutima gwe n'agussaako envumbo. Wa ja'ala ala basarihi ghishawa, amaaso ge n'agateekako ekibikka, takyasobola kulaba mazima ne bw'okola otya. Faman yahdihi min ba'dillah, omuntu oyo, subhanallah, ani ayinza okumulungamya oluvannyuma lw'okuba nti Allahu azza wa jalla amutaddeko ebyo byonna? Ani asobola okumulungamya? The answer is no. Tewali asobola kumulungamya. N'olwekyo Allahu azza wa jalla kyabuuza afala tadhakkarun, abaayi temujjukira weetunuulire muddu wa gy'ovudde. Ani yakuwa obulungamu buno? Allahu azza wa jalla. Ani yakutaasa n'akulungamya? Allahu azza wa jalla. N'olwekyo mwagale musiime, mwagale era omusiime. Ekyo bw'otakikole weeryazaamaanya wekka. N'olwekyo bw'ogaana okwagala Allahu azza wa jalla, n'ogaana okwagala omubaka, n'ogaana okwagala ekigambo kino ekya la ilaha illallah, weeryazaamaanya wekka. Toyina ky'ogenda kufuna, era ku lunaku lw'ensonga ogenda kubeera mu abo abafaafaaganiddwa. Panjagira Allahu azza wa jalla ekisa ekingi atuteeke mu abo ab'okwagala ekigambo kya la ilaha illallah, atuteeke mu abo abamwagala era abaagala omubaka we, era abakyawa abo bonna baakyawa, mwanjagira atuteeke mu abo abakola ku lulwe, abatamugattako kintu kirala kyonna. Baddu ba Allah bulungi abakkiriza, akakwakkulizo kano kagazi, tukyalina bingi ebyokukalabako. Tugenda kukomawo biidhinillah nga bwe tujja okutandikira ku mulundi ogujja. Olwaliro tulabye obujulizi okuva mu Qur'ani. Tulabye Surat al-Baqara aya 165. Bannange aya zino ddayo obikkule Qur'ani, ozitunuulire, ozeetegereze, ofumiintirize. Aya gye tusoose okulaba Surat al-Baqara aya 165, ne tulaba Surat al-Maida aya 54, ne tulaba Surat al-Furqan aya 43, tusembezaayo aya eri mu Surati al-Jathiya aya 23. Awo wetujja okutandikira biidhinillah twongere okutunuulira akakwakkulizo kano, naddala ku nsonga y'okuba nti omubaka ono Muhammadin sallallahu alaihi wasallama tumwagala era tumugoberera mu bukakafu bw'okumugoberera, era nga gwe tufuula omulamuzi waffe mu buli nsonga. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على محمد بن عبد الله النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.